ebigenda maaso mu Ensobi raba oba obisaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba program manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwano ali ku 3 ABN antwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi ya Mukama waffe Yesu Kristo nkwaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno manya ebiro tuli ku bunnabbi obw'essuubi era ng'ebyokuyiga bimunange tugenze tubiwunzika nyongera okujjukiza nti wakyaliwo ebyokuyiga bibino Keys for happy marriage abafumbo n'abatana kuwasa oba kufumbirwa. This booklet is very important to you. Kamugaso gye muli songa waliwo ne angel messages from outer space right on time case closed. The US in Bible prophecy byonna byakuyiga byoyinza okwefunira mwattu n'obanga oli ku mutindo tosubwa maaso tukyalinayo bwino omulala embalasi za sitaani ennekumi tozisubwa obufuusa bw'ebiro bino ebyamagero n'ab'ekkumi tobisubwa ekibi ekitasonyiibwa kyekiriwa saakiririgo n'ebiringa ebyo katombe ke tusabe nga tutuuka ate ku kyoka ekyaffe eky'olwaleero omuyinza w'ebintu byonna katonda yakola eggulu n'ensi ndi mu kusaba n'omutima gwange ompa amaanyi ge neetaaga ompa amagezi ge neetaaga ompe ekisa kye neetaaga ompe okwagala kwe neetaaga ku mutima gwange okusobola okwogera obubaka buno mu lulimi olugenda otegerekeka eri abantu bo olulimi olunaasobola okubayamba okuwandiika ekigambo kyo ku mitima gyabwe bayaayaane okukitambuliramu ssebo neeyanziza nnyo okuba okusaba kuno okuwulidde era nkwebaza kubanga okwanukudde nga bwe wasuubiza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Weewaawo ensobi 6 eziwuniikiriza ezaakolwa Gavana ze tugenda okubanga tutunulira abalala bakiyita the history's most tragic story olumu ku ngero ezikyasinze okubeera ez'ennaku ez'ekikangabwa mu byafaayo. Wentandikidde ngenze ku story y'omusajja yazaalibwa nga muddu. Omusajja ono yazaalibwa nga muddu ate mwattu yatuuka ku ntikko y'obuwanguzi kyokka ate ekyennaku ku nkomerero n'awunzika ng'afuuse omu ku baalemwa oba bannambalujega mu byafaayo. Omusajja ono eyazaalibwa gwennyonnyola yazaalibwa mu bwakabaka obw'abasajja Abaroma gye Roman Empire. Mu biseera ebyo abaddu tebalina nnyo kye bayinza kutuukako era bunaye wabeeranga muddu n'okula naye nga tolina there is no ascendance in your life naye bwe yali musajja wattu. But omusajja ono lumu ne bamuteeka mu magye era ng'omuddu bw'obamanye no klaasi y'abantu si bantu abaafuba ennyo okubeera abeesigwa. But this was not the case with this man. Ono omusajja gwenjogerako ate ye yakola emirimu kwegamba ne gibeerera ddala emirimu eminyuvu emirimu emiyonjo mu magye era ng'Omuganda bw'agamba nti abumba akazi awulikikira wala. Ebikola by'omusajja ono ebyobuzira byatandika okuwulirwa ne Kaisaali yennyini ngamba eyali akulira ettwale ery'eggwanga lino erya Roma. Kaisaali bwe bimugwa mu matu n'agamba nti omusajja ono omukozi bw'ati omunyiikivu nze ne sitatasi ye ngikyusizza oba abadde muyita muddu bulijjo kati afuuse wa ddembe asobola n'okulwana n'abanga naye ayambuka amadaala ag'ekinnamagye okutuuka ku ddaala lyonna ly'anaasobola okutuukako. Era omusajja gwenjogerako yafuuka omu ku basajja abakyasinze okwesigibwa mu magye aga Kaisaali oba amagye ag'abasajja bano Abaroma. Yonna gye yagendanga ng'awangula entalo ng'alwana entalo ng'aziwangula era bwe yakomangawo kwegamba ng'omunyago aguteeka ku bigere bya Kaisaali ng'amwebaza kubanga amuwadde omukisa ogenda okulwana ate mwattu n'okuwangula. So when he could come back he could just lay the honor at the feet of Kaisaali. Ebyafaayo biraga nti omusajja gwe ni mukwogerako wano
mu byafaayo teyalemwako olutalo na lumu. He never lost any battle. Teyalemwako olutalo n'olumu. Omusajja ono ekiseera kyatuuka ng'akoze emirimu gye, alwanye entalo, aziwangudde, akuze, n'asalawo ne basalawo bamuwummuze retirement. Bamuwummulizaawa kubanga yali afuuse omusajja ow'ekitiibwa. Kayisaali ng'amusiimye nnyo. Byafaayo biraga nti Kayisaali n'asiima awummulire mu lubiri, era bw'awummulira eno mu lubiri mwattu liba teriri busa. Mu lubiri eyo gye yali afuuse omu ku basajja ab'ekitiibwa mu maka ga Kayisaali. Kwe kulabayo omwana muwala ate yali ow'oluganda ku Kayisaali. Omwana muwala ono bamuyita Claudio. Era mwattu mugenda mu maaso n'okwogerezeganya okukakana nga amusiimye. Era mu kumusiima basiimaganye nga temunnange tamukuba mpeta, tamuggyemu masiga gy'abadde amaze ebbanga. Sitooleraga bulungi enti bwe bamala okufumbiriganwa, omusajja wattu ono ali eno ali mu kuweereza mu ngeri ye ey'okuwummula. Ebyo teyabimanyiira, byatandika n'okumumenya kuba yali musajja yamanyiira okulagira nti gwedde eno gwedde eri, kwegamba he was a man used to business. Kati alaba ali eno ali mu retirement, bimumenya. Atandika otunulatunula mu bwakabaka buno mu empire eno eya Roma, noonya wa we nnyinza okuba nga nsobola okukola okufiitinga, because I'm tired of this kind of life, okubeera wano nga ndi mu retirement. There was one question in the entire Roman Empire ekyali kibathalinga abantu, yali province ey'Obufirisuuti ewali Abayudaaya. Era atwala okusaba kwe eri Kayisaali, amugamba, ssebo nsaba onnyambe ompe omukisa nkwate ekkubo nange mbeere gavana ow'Ebufirisuuti. Okay, gavana wa Palestine. Kulaba mukwano gwange otandise okulengera kye twogerako kati. Otandise okukiraba, otandise okulengera omusajja oyo bwedda gwenjogerako. Bayibuli emwogerako nga Pontio Pilate oba Pontio Pilato. Pontio Pilato oyo musajja gwenjogerako wano. Ono omusajja bamutwala afuuka gavana ow'akatundu kano ak'abasajja Abayudaaya, omwali Abayudaaya akatundu ako ak'Abufirisuuti. Era baamutikka ne bamwolekeza butereevu e Yerusaalemi asobole okuba nga munnanga alamula provinsi yonna ey'Ebufirisuuti. Bw'atuuka eno tewaaliwo oluganda lw'amaanyi wakati we n'abasajja bano Abayudaaya. Embiranye kwa mwattu yali y'amaanyi ate yeeyongeranga bweyongezi. Lumu Pilato yalina pulaani, yalina project gye yayagala okusponsoringa. Yasaba abasajja bano Abayudaaya bagisponsoringe kubanga of course yali yeetagisaamu ssente. It was a water project. N'abasaba ne bagaana, naga tujja kuwa ssente zaffe, tojja kukwata mu ggwaniga lyaffe gwe Pilato. Kati n'agamba okay, bibanga biganyibwa ebitunze kaneeyiye. N'akozesa basajja be ne bagezaako okuyita mankwetu bajje bamenye eggwanika ly'Ebuyudaaya basobole okuyingira. Bayingire mu kimuggwanika bajjeyo ensimbi asobole okusponsoringa projekiti ye ey'amazzi. Ebyafaayo biraga nti really tebakkaanya. Era n'Abayudaaya bwe bakitegeerako nti omusajja ono bapulaninga okujja okubba eggwanika ly'Ebuyudaaya, ye babasajja bano Abayudaaya bonna ne beekuŋŋaanya ku yeekaalu ne bajjulawo. Nagala temujja kuyitawo. Era Piraato n'ejje lye bagenda otuuka ku ggwanika ly'e Yerusaalemi bagezeeko okulaba nga babulookinga okutuukawo ng'Omuyudaaya ali wali. Nassisi w'Omuyudaaya ng'ali wali nga talina waayita. Kati ngayo omusajja omunnamagye yakimanya nti bwengezaako okwagala okulwanagana n'abasajja bano sigenda kumalako. Era ngenda kuyiwa omusaayi okugenda okumbuuzibwa ate eri ku kitebe eky'ettwale erya Roma. N'asiima akwate ekkubo yeddireyo, naye oluvannyuma afuna olugambo lumutuukako nti waliwo abamu ku abo abaagenze ne bakuyita emabega abategeddeko ku lukwe luno, era abo abasajja balina mu yeekaalu bali mu kusinza. Kyeyava atumya ejje lye ne libasalaasala. Era abasoma
Luka essula 13 bakimanyi bulungi abasajja abo abaatemulwanga bali mu yeekaalu musaayi gwabwe ne gulyoka guyiibwa bwe gutyo ne gutabulatabula ne zisaddaaka. Kwegamba olaba nti waaliwo embiranye y'amaanyi wakati w'abasajja bano Abayudaaya n'omusajja ono Pontiyo Piraato. Baali kabwanango. Kikigambo kye nnyinza okukozesa. So he is leading ng'akulembera eggwanga lino, ng'akulembera province eno ey'Ebufirisuuti. Ebintu tebyali bya mirembe. Naye ate ebyo nga bikyali mu matuugo njala kuzza ku sitoole. Oyinza okuba nga naawe ojjukira bulungi nnyo nti Yesu Kristo mu kiro ekimu ekya Thursday yali agenze ne basajja be ogenda okuba nga bawummulira basaba mu lusuku olw'Egesesumaani. Era abo baba bali mu lusuku olw'Egesesumaani mu kusaba okw'ekitalo, Yesu Kristo ng'ali atikkiddwako omugugu ogw'ebibi byonna eby'abaana ba Adamu, kaŋŋambe nti abazzukulu ba Adamu bonna. Kuba Bayibuli etuuka netulaga nti Yesu yalega kufa ku lwa buli muntu. Toyinza lega kufa ng'ofudde, kitegeeza nga tanaba na kufa yatandika okulega kufa ku lwaffe. Naye akulega ludda wa ng'ali mu Gesesumaani. Ebibi byonna biri ku mutwe gwe. Akaseera kafaanana bwe kati nga mutuufu atunula Peetero agenda mu kumwegaana, atunulira Yuda yamulidde muddo olukwe. Embeera efaanana bweti when he needed the help of a man. Nga bw'omanyi naawe omuntu obeera mu mbeera enzibu wandyetaze someone to comfort you. Omuntu akuzzaamu ku maanyi, omuntu akugumya, kwatako ku kibegabega nagamba there's someone who cares. Togwamu maanyi, get courage. Mu kiseera ekifaanana bwe kityo abasajja abasinga baali batandise okumwabulira, era liba teriri busa ku bulumi buno Yesu bwe yali awulira ng'alabira ddala naye n'ekimwawudde ne kitaawe kubanga akkiriza yeetika omugugu gw'abantu. Manyi Bayibuli egamba eri mu Isaaya 5:9 olunya olwokubiri nti naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe. Kwegamba ekibi kyawula abantu ne Katonda. Sin separates man from God. Kati Yesu nga bw'asiimye yeetika ekibi ky'omuntu naye kaayawule ku kitaawe. Yembeera eriwo kati mu Gesesumaani azitowereddwa Yesu Kristo mu butuufu. Kati mu mbeera naye okuzitowererwa abasajja gye bajjira ekiro Abayudaaya bamuggukako nga kye baagala bamukwate bamutwale bamuwozese ekiro omusango gumusinge attibwe. Bamukoowa dda. Lwaki bamukoowa? Ayogera mazima kyekisooka. Ekyokubiri abantu abasinga obungi batandise okumwesiga ate ayamba n'abantu kuba akola n'ebyamagero azuukiza n'abafu. Ko ne bagaffe Abayudaaya ngaffe Abayudaaya the majority tukooye. Kaseera kafaanana bwe katyo ekibiina ky'abantu kyawamba Yesu Kristo, era twandigambye olwaliro ne kimuteekako obunnyogoga ne bamuwalawala nga bamutwala mu kkooti okusookera ddala eyakabona asinga obukulu ayitibwa Anasi. Ebyafaayo bigamba nti nga bamutuusizza eno bamuwozesa kiro, newankubadde ng'amateeka gaabwe gaali tegakkiriziganye nakuwozesa muntu kiro. Amateeka g'Abayudaaya gaali tegakikkiriza ekyo, amateeka ag'abasajja Abalooma gaali tegakikkiriza ekyo. By the way, nange nkuze kutuuka wano sinnawulirayo kooti zituula kiro. Munansonyiwa sinnaba kuziwulira. Bwe ziba gye ziri nange kaneeyongera okuyiga nga mu mateeka balina kutuula kiro. Bwe banga yali etudde tusoke, naye ekkooti teziteekeddwa kutuula kiro. Etteeka ly'Omuyudaaya n'etteeka ery'Omulooma bwe lityo bwe lyali. Kyokka bano abampembe oba bassenkaggale bo kye baakola nga Yesu Kristo basalawo bamukwate bamuwozesa ekiro kuba baali bakimanyi nti emisana mikwano gye giyinza okuyimirirawo ekitandika okumudifendinga. Kati baayagala we bukeerera ng'omusango gwasaliddwa dda n'ekibonerezo bwe kimuweebwe era munnange abeere ngattibwa. Omulimu gwabwe of course tukitegeera nti gwali gwanzikiza kubanga oyo ye Sitaani yali abakulembeddemu, the prince of darkness. Era abasajja bano Abayudaaya abakungu bwe batyo ne basalira Yesu Kristo omusango okufa okusingayo obubi okw'omusalaba. Lwaki okufa kw'omusalaba kwe kwali kusingayo obubi? Nina kutegeeza mu maaso awo why the death on the cross was the worst of it all.
kati Yesu Kristo bwe bamuwalawala bamugye ewa Anazi bamugye ewa Kayafasi oba wa Kayafa bamutuusa butereevu kati mu maaso ga Piraato omulamuzi omukulu oba gavana owa Bufirisuuti. Bwe musajja ono Piraato bw'atunula mu maaso ga Yesu Kristo bw'ati alengera omusajja gw'atalabangako era omutima gwe ne gutandika muli ogutandika okugonda. Piraato yawulira ng'afunye n'ensisi bwe yatunula mu maaso ga Yesu Kristo. Omanyi Yesu Kristo bwe endabika ye talabika nga muzzi wa misango. He looks a gentleman. He looks a nobleman with a nobility. He looks to be even a prince. He looks to be a king, if not a god. Kankyogere bwento. Era bw'amutunulira bw'ati n'amanya nti omusajja ono wadde bamulese mu maaso gange naye taliiko musango gwonna. Era kiraga osoma Matayo 27:18 lugamba kubanga yamanya nga bamuweesezaayo bujja. Payireeti n'obwa payireeti bwe ŋŋamba ono gavana ow'abasajja bano Abaroma ku luuyi luno olw'Ebufirisuuti, newankubadde nga payireeti yali payireeti omusajja munnamagye eyali omuli w'enguzi omulabbayi omukenuzi kwegamba eyali omusajja atalina kusaasira, but when he looked in the face of Jesus yategeera nti omusajja ono taliiko musango. Bano abasajja bamuweesezaayo bujja. This man can't be guilty of the crimes he was accused of. I can imagine nange kantandika oteebereza wano nti Mwoyo Mutukuvu atandise okusimaasima omutima gwa Piraato, atandise okumusembeza eri Katonda, atandise okumuwa apiiru nti naawe Piraato gwe Katonda ayagala kulokole. Lwaki? Ekisa kya Kristo kyaweebwayo ku lw'abantu bonna. Yesu yalega kufa ku lwa buli muntu. The Bible says, for God so loved the world. He didn't love some in the world, but he loved the whole world. Naawe Piraato Katonda yakwagala n'awaayo omwana we omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza. Naawe Piraato omuntu yenna Piraato gwe enebadde Piraato omulabbayi bw'ona amukkiriza olema okubola naye obeere n'obulamu obutaggwaawo. Mwoyo Mutukuvu ali mu kwogera ne Piraato essaawa zino. Katulabe Piraato bw'ayanukula ng'ekyamazima amaze okutegeera nti omusajja ono talina musango gwonna, kubanga kino Piraato Mwoyo Mutukuvu yakimumatizza. Kayino kakubule kino mukwalo gwa Piraato yakola ensobi 6. 6 fatal mistakes. Ensobi 6 ezaamuwalawala okutuuka mu kuzikirira. And we are going to examine them. Ozirabe tugenda of course zitunulira in a chronological order. Tuwabula tugenda zitunulira emu ku emu ozeetegereze naawe olaba oba naawe oyinza okuba nga okola ezimu ku zo. Oba oliawo naffe mukwano gwange tuyinza okuba nga tukola ezimu ku zo ate nga mu kuzikola kyatuuka ku Piraato kiyinza obutataliza. Ensobi 6 Bayibuli egamba mu Luka essula 23 wano tugenda otandika okulaba ensobi z'omusajja ono. Luka 23 olunya olusooka otuuka ku lwokuna. Piraato mumatize nti Yesu Kristo taliiko musango gwonna, akimanyi bulungi nti bamuweesezaayo bujja. What does he do? Ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato, kitutte Yesu. Piraato naye n'alyoka abaanukula nti siraba nsonga yonna ku muntu ono. Kansooke nsomeko mu Bayibuli yange eno eŋŋanda. Eno eŋŋanda eno Luka 23 lunyiriri tandikidde ku lusooka. Ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato. Ne basooka okumuloopa nga bagamba nti ono twamulaba ng'akyamya eggwanga lyaffe, ng'abagaana okuwa Kayisaali omusolo, ng'ayogera yennyini okuba Kristo kabaka. Piraato n'amubuuza ng'agamba nti gwe kabaka w'Abayudaaya? N'amuddamu ng'agamba nti oyogedde. Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ebibiina nti siraba nsonga yonna ku muntu ono. Wabula bo ne beeyongera okambuwala, tamulabyeko nsonga.
kikyakola katutambule story mu bwangu. Omusajja mukulu ono agambye siraba nsonga yonna kwani ku Yesu Kristo. I don't see. Simulabako buzibu. Nze nga Piraato mbwa Piraato bwange. Kale nze muli anga sinabagenda ku nsobi za Piraato omukaaga. Ndowooza ekintu kino kyandyongedde okusima emitima gy'Abayudaaya. Ne bakitegeera nti bwe kibanga n'omunnamawanga atamanyi mateeka, atakwasibwa mateeka 10 okubanga ye depositary, ono atakwatibwa bugagga bwa Katonda obw'obubaka bwalina obulina otwalibwa mu nsi yonna. Ono omusajja ali ewala n'endagaano ya Isirayiri, endagaano Katonda gyeragana ne Isirayiri, bw'abanga naye akirabye nti Yesu taliiko musango, ffe lwaki tetukiraba? Can you imagine abantu nga bagenze nga basazeewo okukola ekintu ekikyamu ne bwe balaba engeri yonna ebalagira ddala nti bakyamu, they would still go forward? What? I mean, how would this would sting the hearts of the Jewish leaders? Nga Abayudaaya bano banditegedde naddala abakulembeze nti really what we are going to do is against the law. Naye ekyennaku abasajja bano bagamba ffe tulina ogenda maaso n'agenda yaffe ey'okulaba nga omusajja ono tukakasa nti afa. Naye kankome ku Piraato. Ye Piraato bw'amala okulaba bino byonna n'agamba nno omusajja ono taliiko musango, naye sinze ngenda okusalawo. Nkitegedde talina musango. Kati atandise okwaavoidinga decision. What is the decision? Nga ye Piraato eyali gavana w'ekitundu yandigambye omusajja taliiko musango katumuta agende. Do you know what he did? The first mistake that Pilate did in trying Jesus was yayagala okuziyiza okusalawo. He avoided decision. N'apalapalanya n'abagamba basebo ono omusajja avaawa nti we Galiraaya. We Galiraaya bw'abanga we Galiraaya naawe kambawo amagezi mumutwale eri Kerode, kubanga Kerode yewe essaza eryo eri Galiraaya. Nze ntwala bwaguuga bunene, of course bw'obanga yeggwe waggulu eta Masaka naye ng'omusajja avala Akaayi era oyagala obbagamba nti muddeeyo era Akaayi mukwasaganye ensonga eyo bwe binaaba biganya oba oli awo anadda. Naye he thought nti Kerode asobola okubikwasaganya, nze oyo siwe, nze ntwala kitundu kinene, oyo bw'aba we Galiraaya musooke muzzeeyo e Galiraaya we ewa Kerode. Kiki kyali mukola? Piraato ensonga agimanyi, ali mu kuziyiza kusalawo. Is avoiding a decision. He knows what he had to do was simply to set free Jesus. Let me say like that. Mulimi olwo. Of course, Yesu Kristo already wadde embere, but kantegere nga mukwano gwange olulimi lw'ekyogerako olutegedde. Kye yalina okukola kwe kakasa nti omusajja ateebwa kuba teyalina musango akitegedde. Naye ye he avoided decision. Naffe abantu olwaleero waliyo ebintu ebimu mwe tukolera ensobi ezimu. Simanyi oba naawe olengedde nga waliwo kye wali olina okukola naye n'okyavoidinga, that is n'okyewala n'ogonaga wayi kampite eno nga Mukama akulumiriza nti ago ge mazima era naawe n'ogalabira ddala naye n'ogamba owaayi for the convenience's sake kankole ki kampite eno ebbali awo mpalabye sijja kusobola. Yes, ntegedde we watuufu. I know that is the truth. Ago ge mazima. But you know, anyway, let's give his time. Katukiwe ku budde. Nkutegeezeeko mukwano. Whether you want it or not, buli bw'oziyiza amazima, it will always come back to you. It's like avoiding a decision for Christ. Buli bw'ogaana okusalawo ku lwa Kristo era kijja komawo, kubanga Piraato newankubadde nga mukuba akafaananyi awo ng'atudde awumuddeko yenna awujjadde alina mukussa ebikoowe, kano akasango akabadde kangu wabula nkamaze. Singa gyonna gye nnamula gibeera bwe gityo, aba akyali awo ayagala n'okuwummulako bw'ati mu bitebe bye. Agenda okuwuliranga enswagiro, agenda okuwuliranga oluyogaano, abasajja bakomyewo. Ku lwaki? Bwe bagenda
ewa omusajja mukulu Kerode asoose kusaba nti munkolere ye ekyamagero. Ekyamazima kiri nti Kerode mu kusaba ekyamagero eri Yesu yagaana kimu. Teyakikola. Yasirika busisi teyamunyega. Gwe Kerode eyata Yokaana Omubatiza n'omutemako omutwe. Gwe nkyayina ekyokugamba. Teyamunyega kigambo. Era tewali na kyamagero na kimu kye yakolerayo ewa Kerode. Kati tulaba nga mu kiseera kino Kerode naye alaba ebintu bikalubye. Aga owaayo n'omusajja sigenda kwongera ku musango gwa kutta Yokaana Omubatiza ate kati nga teko noono mumuzzeeyo omusango kagujulirire gwoleke guddeyo ewa Piraato liriba teriri bussa ng'abasajja bakomyewo ne Yesu. He has avoided decision. You know, omuzungu agamba always what goes around will come back around. Kati ensonga ekomyewo eri Kerode alina okusalira Yesu omusango. What is the second mistake he does? Asikatira. Asikatira. Okusikatira kwe kuliwa wano. Abayudaaya bakomyewo n'omusajja. Ate Abayudaaya beetegereza. Baakiraba nti this man knows what to do. Naye teyakikoze mu kusooka. Kati we are going to seize on every opportunity possible okulaba nga tumukozesa ensobi. He is hesitating. Kale aganye okumuta luli katugenda gezaako kulaba nga ku buli nsobi gy'akola twongera omunyweza. By the kambuze, who benefits? Ani afunamu buli bwolwawo okusalawo? Singa otegeera nti kino kyekituufu ekyokukola, singa otegeera nti amazima ge gano, for example, singa otegeera nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okutukuzanga ennaku mukaaga okolanga emirimu gye gyonna, naye Ssabbiiti naye olunaku lw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Who benefits when you delay to make the decision nga you've been convicted? Ani afunamu? Ani afunamu bannange? It's the devil. Stani yafunamu. By the don't miss this point. Gy'okomye okukulwawo okukola okusalawo okutuufu. Gy'okomye okuzibuwalirwa. Singa ogamba nti oboolyawo nja kusalawo enkya, it becomes harder. Wiiki ejja even more harder. Omwezi ogujja even harder. Weesanga omuntu nga yali ategedde amazima era nga yandyagadde agagoberere, naye bambi olw'okuba yagenda ayongezaayo n'awunzika nga mu kiseera kino takyasobola na kugoberera mazima. Why? The more you postpone, omuzungu akita you procrastinate. Stan gw'oba omukisa ogw'okubanga ayongera okukulemesa okukola okusala okulondawo okusalawo okutuufu. And many people are doing it today. Eno ensobi Piraato gye yakola naffe olwali abantu bangi bagikola. Wakati bw'osoma Luka 23 olunyira 13 otuukira ddala ku lw'e16 ojja kulaba nti if you hesitate long enough it will eventually become impossible for you to make a correct decision. Ojja kutandika okusanyalazibwa mu birowoozo, paralyzed. Kijja getting harder. Sitaani ejja kakasa nti toseetuka. Bantu batandika n'okukomawo gamba nti tuyigeko ffenna Bayibuli nga you don't want. Why? Wali mu kiseera omutima gwe gwali nga guseetingiddwa okukola okusalawo, you didn't respond. Okiraba mukwano? So ekyaddirira kyeki? Piraato ono bw'amala okubirowoozaamu n'alaba nnyinza nti okuvuunuka ekizibu kino, what did he do? N'asalawo kati ayogera wano ebigambo wammanga ayagala how to overcome. Yali musajja yali amanyi okirinchinga obulungi ze tuyita argument C. Yali musajja wa mu ntalo ng'amanyi okwasaganya emisango. Manyi wano Omuganda agamba nti akali amaggwa ke kamanyi we kagakyusa. Agakyusizza atya? Asoosa abagambi naye bannaye nze siraba musango ku musajja ono. Ne Kerode tamulabyeko musango. But now what do you want? Kiki kye mwagaza? Ajjukira. Kiki ajjukira? Ayagala okompromisinga.
compromises with the mob. Wano waliwo obuzibu obulala bwakola bwe buliwa yekkiriranya n'ekibiina ky'abantu atya abagamba ono omusajja ngenda mukubamu ku mbooko atalina musango kamukubemu ku miggo bamuzinyulemu ku mbooko awo then oluvannyuma tumute agende. Story eno etuyambako okufuna obulungi ekifaananyi ekya kye tuyita okwekkiriranya. Kati omusajja nga taliiko musango talina gwe yazza, why do you have to whip him? Kati n'Abayudaaya bagamba yes mukube, kati wamala omukuba ate tugamba omutte. Ku lwaki? Bw'onaaba olema okumutta, we are going to accuse you before the court in Rome nti wakubye omusajja ataliko musango. Gwe okyogedde era okimanyi talina musango, kati geza omukube. Abayudaaya baali bamulaba era amuwaddeyo eri abamu ku basajja be abaali abakubi b'embooko basiniya, ngamba abalina experience mu bigambo by'okkuba embooko. Ate embooko y'Omuloma yali eruma, sina kuluma yali etta. Abantu abasinga baafiirangayo kubanga bw'oba otunuulidde embooko y'Omuloma bwe yali efaanana, ebyafaayo biraga nti yalinga oluusi yaddiba. Kati nga bagenda ne bagikookerako ebyuma, ne bagisibirako zigibugiraasi, kwigamba ne bagisibirako amaggwa, nga bwe bagikoba omuntu emutoka mu nyama n'esika, nga buli bwakuba bwati omusaayi gwe gusammuka, ennyama neevaako. Baamukuba emiggo, abamu bateebereza basikoolazi ab'enjawulo nti emiggo Yesu gye baamukuba gyali kate giwera 40, gyali 39. Naye teyafa. Kati nga bamaze omukuba bwe batyo, Kerode yalowooza nti mu kino Abayudaaya banaakwatibwa ensonyi, oba oli banaakwatibwa ennaku ne bagamba omusajja ono katumuleke, kasita tumukubyemu. What Pilate didn't know, kankutegeeze Pilato kyatamanya, nti Abayudaaya baali bakyaye Yesu because of speaking the truth. Olw'okwogera amazima, olw'okuyimirira ku mazima, olw'obulamu bw'obulongoofu mu bataalaba kantu konna ke bayinza kumunenya. They were tired of Jesus. Kati Pilato kino teyakiraba era bamala omukuba bamukomyawo mu maaso ge n'agamba ne musajja tumute. Koye nedda, tetumuta, alina okuttibwa, ffe kye tuwagala. Bakiina mitima gyabwe. Kati Pilato n'atandika okulaba nga option zitandise okumuggwako. Naga what else can I do? N'abirowoozaamu awo. Omusajja oli yali mugezigezi. N'ajjukira nti sizoni eno gye baali balimu waalingayo omusibe omu gwe batta. Wali okutta naye nze ndi kukuta. The one they would release mu sizoni eyo. Era kati wano Pilato waakolera ensobi ey'okuna. Alondawo omulimu mu kifo kya Yesu atya nga sinnatuuka awo. Ngambeeko kye ŋŋamba. Ayawe yanaffe tukola ensobi ze ezimu olwaleero ne weesanga nti ekintu okimanyidde ddala ekyokukola, Katonda akuyise to do something, naye n'ogamba owange for the sake of omulimu gwange, I have bills to pay, I have children to take care of, I have family to take care of, ab'eŋŋanda n'emikwano n'ebiringa ebyo, sigenda kulondawo Yesu Kristo. Let me compromise. Omusajja tumulabe nga compromisinga. Ocompromisinga kyeki oba okwekkiriranya kwe kukolera ddala ekintu ky'omanyi nga kikyamu naye for convenience's sake. You know the truth. Omanyi nti emmere gy'olina okulya temuli mbizzi. Ku lwaki eyawula ekintu n'ekigere kyasemu naye tezza bwenkulumu, eyo si nnongoofu gye muli. Naye n'ogamba owange ab'emikwano banandaba batya nga nvudde kabirizi, tebampita omulalu gwe n'osigala ng'olya. Compromise! Ekituufu okimanyi wekkiriranya. N'omanya nti munnange jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okutukuza nga olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti. You get it my friend. Naye n'ogamba why? Kampumule ku Sande kuba ate family n'agamba ngudde eddalu. By the let me tell you this. Buli muntu lwasalawo okukola ekituufu, there is someone who will misunderstand. Ne Yesu yennyini abamu tebaamutegeera. You can see this mob. Teyategeera Yesu. Singa baali bategedde bulungi Yesu Kristo, they would not stand to see him die. Tebandiyimiriddewo okulaba ng'azikirira. Ne tebaamutegeera. Kati gwe munnange
naawe okufaananako Piraato oyagala tukompromise eyo nsobi ndala. Naye ate ey'okuna gye nkugambye mukwano yeeriwa yeeno nti omusajja ono yalondawo omulimu mu kifo kya Yesu. How does he do so? Piraato akitegedde nti kati wali mu mbooko biganye, naye abasajja bano kambaletere koni. Anyway, kwesiza lulimi olujja bannayuganda bannange munfune bulungi nnyo. Aleeta omusajja gwe bayita Balabaasi oba gwe bayita Balaba, eyali amanyiddwa obulungi nga mutujju mu katundu konna mu Buyudaaya ng'amanyiddwa nga mutemu. Amuleeta ku luuyi olumu ne Yesu Kristo ku luuyi olulala. Kati ng'ayagala ku baana ababiri babeeko gwe balonda ateebwe, babeeko ne gwe balonda attibwe. Of course yalowooza nti Abayudaaya engeri nabo gye baali beetamwa Balaba, eyali omutujju, eyali assa abantu, eyali akwata abakazi n'ebiringa ebyo. They thought nti mu kumuleeta, of course agenda kuba ayiseewo ono Balabaasi gwe bagenda gamuzeeyo mukomera Yesu mute. Kyamwewuunyisa. Omuganda agamba kyamuggwako. Muganda alina n'olugero olulala olunyumira luga nti sikirabanga bamukubira ku buko, but this one kino kyo Piraato naye yali takirabanga. Awo kubanga yabagamba nti ku baana ababiri ani gwe mbanta, whom can I set free? Bamwanukula nti Balaba. Ota yakyewuunya nga bamugambye nti Balaba gw'oboota, era musajja talina kyakola n'amuta. Kati nababuuza ekibuuzo bwe muba nga mukkiriza nti Balaba mute, kati Yesu mukolere ki? What should I do for Jesus? Kiki kye naakolera Yesu ono? Kiki kye ngenda okukolera Yesu? Piraato ekituufu okimanyi, naye olonzeewo omulimu gwo, kuba yabirowoozaamu nti singa Balaba ono nga bwe bamutadde ate ne Yesu amuta, what is going to happen? Ensobi ey'okuna wano we yajjidde nti ko ye kanondewo omulimu gwange okusigala nga Gavana okusinga okuta Yesu. Some people today we are making the same mistake. Ate mwatu buli mistake gyokola ekuleta ku mistake endala. Ensobi emu gyokola, one compromise leads to another compromise and even a stronger compromise. Yalondawo obutaba na ludda. Ono ye Piraato atya angaye muleeterawo amazzi nabe mu ngalo. Anaaba mu ngalo agamba nti sirina musango. I neither encourage you to kill Jesus nor do I discourage you. Waliwo abantu ab'endowooza efaanana bw'eti by'okubeera neutral, naye kino kyenzudde mu Bukristaayo. You can never be neutral. The neutral ground does not exist in the Bible. When you meet the truth of the Bible, either you will accept it or you will say no, but you cannot say anyway, let me be in a mediocre. Yesu yagamba, you are either with me or against me. Kyekyo. Either osembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo, abeera omufuzi, akulembera obulamu bwo, oba what happens? You will be against him. And you can see that eventually. Omuntu katandika nga akola zi compromise. Compromise. Yefuula mbu ali awo mu ludda talina era yawunzika Yesu amuwaddeyo. And today there are many people who think they can stand in the middle ground as mediocres. My brother, my sister, that does not work. Jukira abavubuka abasatu. Balina ebyekwaso bayinza okuwa. Katonda alaba mutima. Musajja Nebukadduneeza yamalu yayise etteeka n'agamba nti bonna bwe muwulira ekidongo nga kivuze mufukamire, muvuunamire ekibumbe kyange. But you know what happened? The three Hebrew boys said, we won't. Fere tujja kusinza kifaananyi ky'otaddewo, tusinza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi. Amazingly, kino kyewuunyisa ate nga kituufu. Bayibuli egamba Nebukadduneeza n'abakwata bonna basatu n'abayingiza ekikoomi ky'omuliro, ne babayingiza ekikoomi ky'omuliro. Three of them. So gye babayingiza bagamba no. Lwaki bayingidde? Ffe okusinga obutaba na ludda mbu tuli abamidioka katwefukamize naye kabaka ajja kasitaffe tuli mu kusinza Katonda w'omugulu. They made their stand for Christ. And this is what we need. Waliwo amazima
era amazima gagenda kukyayisa n'emikwano gikwerabire emikwano gigambe nti oloosi twakoowa tetwagala na kumanya bibye kisoboka but as long as you stand with Jesus ne wakati mu muliro gwennyini Jesus will be with you tayinza kukwabulira ng'olina ye oyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu eyakulukusa omusaayi gwe ku lwaffe bw'osalawo oyimirire naye tayinza kukwabulira. He cannot forsake you. The world may forsake you, people may forsake you, ab'eŋŋanda bayinza okuleka, ab'emikwano bayinza okwabulira. Let me tell you something, even preachers ifefe nyini ababulira enjiri, we can forsake you, but Jesus Christ can never forsake you. Era bano abavubuka abasatu nga bali wakati mu muliro ne Yesu yali wamu nabo. Kati mukwano gwange sandyagadde olondewo obutaba na ludda, make a stand with Christ. Ku mazima gozze ng'owulira, make a stand with Christ. Don't think you can be neutral. Tulowooza nti bw'ozuula amazima nga ku Babuloni ososigala mu Babuloni ng'oli awo anze kasasi kyasaba ku Sande. Yesu akusuubira kola ki? Nga bw'otagenda ku Sande genda osinze ku lunaku lwa Sabbath Saturday kubanga yali empisa ye. That is making a stand. Kati oba abantu bakwogera bakwogerere naye tosalawo tolondawo butaba na ludda, tosalawo mulimu gwo mu kifo kya Yesu, tolondawo mulimu gwo mu kifo kya Yesu, teweekiriranya, tosikatira ate toziiza kusalawo. These are mistakes which led omusajja ono Pilato all the way to destruction. Ebyafaayo biraga omusajja mukulu ono Pilato akola ensobi esembayo ey'omukaaga, and we do this mistake many times. Nsobi ki yakola? Yalowooza Pilato nti asobola okulekawo Yesu n'asigala nga taliiko musango. Nabagambye dda n'asaba akabawero akabakuli omwali amazzi n'anaaba mu ngalo agamba bannange nze sirina musango gwonna gwenzizizza. Omusajja sigenda bagaana kumutta, mwe mumanyi kye munaamukolera, naye nze Pilato waabwe siriiko musango. Kwegamba yalowooza asobola okulekawo Yesu n'asigala nga taliiko musango. He thought kwe kunaaba mu ngalo n'akwata obaawo ku mutwe n'awanika oba mikono n'aga Katonda w'omugulu naawe olaba nze siriiko musango, naye aba akyanaaba mu ngalo bw'ati. Ne bamusindikira ebbaluwa yali ewandiikiddwa mukyala we Claudia. Amugamba omusajja oyo tomukola kigambo kyonna kubanga nafunye okwolesebwa ku ye okw'amaanyi. Of course Bible tetubikulira bigambo kiddala mukazi ono bye yali awandise mu bbaluwa, naye yamugamba tomukolako kigambo kyonna kubanga natawaanyiziddwa okukeesa obudde, omutima obwedda gunnuma, afunye okwolesebwa, nafunye ebirooto ku musajja oyo. Oba oli awo kandowooze nange nti omukazi ono yafuna kwolesebwa ng'alengera n'eby'omu maaso, ng'alengera omusajja ono Pilato ayimiridde mu maaso ga Yesu Kristo, kale nga bagasimbaganye. Oba oli awo yakuba ekifaananyi ng'alengera Yesu atwaliddwa ne ku musaalaba e Gologoosa ng'afudde, amukuba ekifaananyi awo ng'azuukidde. Oba oli awo omukazi ono yafuna ne kwolesebwa nga Yesu Kristo azzeeyo mu ggulu, ali mu ggulu, ali mu kutuwolereza ffe abanafu tusobole okugibwako ebibi byaffe. Oba oli awo mu kwolesebwa n'omukazi kwe yafuna yalengera ku Yesu Kristo ng'akomawo omulundi ogwokubiri, ng'alengera ensi yonna ezingiddwako ng'omukeeka, nga Yesu akka ku nsi, ajja ku nsi okunona abanunule be. Oba oli awo yalengera olunaku olusembayo olw'omusango nga ne Pilato agenda okukyatula nti emisango Yesu gy'asala gya nsonga, yayagala okundokola nze nagaana. Omukazi kyava agugumuka n'agamba nedda, tomukola kigambo kyonna omusajja oyo. Tomukola kigambo kyonna nkwegayiridde. Osomera mu Matayo essula 24 essula 27 olwaga bulungi. Naye Pilato newankubadde byonna yabiwulira, ye yalowooza okulekawo Yesu n'asigala nga taliiko musango, kyava anaaba mu ngalo n'abagamba nti wa omusajja wuuyo mumutwale, nze mubawadde. Mumutwale mubawadde. Take this man, I give you permission, do with Jesus whatever you want. Nze siriiko musango.
era Abayudaaya ne bagamba weebale ffe katumutwale gw'omanye emisango gyonna Katonda ffe tukimanyi bulungi nnyo obadde olina ky'oyinza okukola naye tokikoze ku lw'okumutaasa kati nga bw'omuntu kwasizza naawe omusango gusigadde kuba baali bakimanyi. Era Yesu olw'okuba yali yakooye dda bagezaako omutikka omusalaba ne bigaana ne balyoka baguwa Simooni Omukuleene. African man yennyini afuna ku mukisa ogwettika ku musalaba ku lwa Yesu. Ate munaagamba nti Bayibuli si yaffe ffenna, yaffe ffenna. Ng'amuwalawala bamutwala paka ku musalaba. Era abatuuka ku kifo kiri eky'omusalaba Gologoosa, Yesu bamuggyeemu engoye, ate abasajja bano abazze b'emisango ebiseera ebyo criminals babatanga bali bwereere, babakomereranga ku musalaba nga bali bwereere. Kati Yesu Kristo bamwambula engoye zonna ne balyoka bamubamba ku musalaba ne bamufumitamu emisumaali giri inchi 6 ebinnya nabyo nga babisimye edda, ndabawo nga basitula omusalaba we bati ne bagukasuka kwegamba ne bagukasuka n'effujjo mu kinya ne gulyoka gumuyuzaayuza, emisumaali egyanika omuyuzaayuza. Mu bulumi obw'ekitalo buno Yesu mwe yafiira, era ng'ali ku musalaba mulengera ng'ekyamazima entuuyo zino ziri mu kulukuta mu biwundu bw'alumwa, naye ng'agamba it's okay, kannumwe bino byonna ku lw'okutaasa omuntu. Yali okubeemu akafaananyi awo mukwano gwange, kirowoozeeko, kye kyatta Yesu ku musalaba. Ani yatta Yesu ku musalaba? Tabanga ye ggwe, tabanga ye nze, kubanga Bayibuli egamba Yesu yalega kufa ku lwa buli muntu. Kufa Yesu kwe yafa kwali kufa abajeemu kwe bagenda okufa bonna abaganye okusaasira kwa Katonda, bonna abaganye okusalawo okuyingira mu ndagaano empya ne Yesu Kristo ey'okubanga batambulira mu mateeka olw'ekisa kye kwe bagenda okufa. That is the second death. Naye nga kye kyatta Yesu, ekibi ekyange, ekibi ekikyo. Theologian omu ayitibwa Alexander, sajja Scots theologian mu Scott we Scotland, yali ali mutulo waloota nga yina yenyenyanya agugumuka, yenyenyanya omukazi we Mary n'amugamba tuwange Alex kye kikubadde. Mukusimuka ati namubuuza ekibuuzo nti n'alyoka amugamba what has happened to you, ng'oli mu kwenyenyanyenya. Alexander n'alyoka amunnyonnyola nti mbadde mukwolesebwa nga ndi mu kulengera Gologoosa ng'omusajja ali mu kukomerera Yesu emisumaali, abadde amukomerera emisumaali, nengezaako musikasika musike mutunule mu maaso, omusajja ono lwaki ali mu kukomerera Yesu emisumaali mukwano gwange, mukama wange Yesu. Agamba mbadde naatera omutunula mu maaso ne ntunula mu ndabirwamu okulengera omusajja oyo nga yenze, ng'ekyamazima nze nakomerera Yesu ku musalaba. Ebibi byange bye byatta Yesu Kristo ku musalaba. Bwe nakwata ekkubo ne ŋŋenda ne mmenya Ssabbiiti, bwe nakwata ekkubo ne ŋŋenda n'ennywa omwenge, bwe nakwata ekkubo ne ŋŋenda n'ennywa sigala, bwe nakwata ekkubo ne mpasa omukazi owookubiri, bwe nakwata ekkubo ne ngula bamalaaya, bwe nakwata ekkubo ne nkola obwamalaaya, it's me. Nze nakomerera Yesu Kristo ku musalaba. Ebibi byange bya Kristo ku musalaba. Naye ka nkutegeeze mukwano, okutuusa ng'okkiriza Yesu Kristo akukyuse, ebibi byo tebigenda kuggyibwako, kubanga weewaawo Yesu yafa ku musalaba ku lulwo. Naye ekyamazima kiri nti bw'otamukwasa bulamu bwo, ebibi byo bigenda kutta. Togenda kuba na mirembe ng'olese Yesu, kubanga ne Piraato yennyini nga Yesu amaze okutwalibwa okuttibwa teyasigala mu mirembe. Sajja baasasula ensimbi, baafuna entaana ey'ekitiibwa ne baziika Yesu mukwano gwabwe ku Sande ku nkya yali azuukidde. Bayibuli egamba nti ku nkya zireeta abasajja bano abaali bakuuma entaana Abalooma, kubanga nabo baali babase bakuuma entaana. Batuuka ewa Piraato, Piraato yeebuuza ekibuuzo n'abasajja nga bakedde nnyo lwaki tebali ku ntaana kuuma. Akitegeera luvannyuma nti yattiddwa yabadde mwana wa Katonda era yazuukidde, kubanga bamutegeeza nti omusajja yavudde mu ggulu ng'amasaamasa, n'alyoka agamba nti omwana wa Katonda fuluma ojje, n'amuggulira n'afuluma. Era bino byonna Piraato bw'abitegeera
akimanya nti mutuufu yasse omwana wa Katonda. Teyalina mirembe, teyaddamu kufuna mirembe ku lwaki? Toyinza kuleka Yesu Kristo n'osigaza emirembe. In fact ebyafaayo biraga nti Piraato aba akyali mu ebyo ne bamuyita e Roma. Abeeko emisango abeeko byatebya ku misango egyali Bufirisuuti. Bambi abaali mu kkubo tannatuuka na Roma ne bakamutema nti ate Kayisaali abadde mukwano gwe afudde. Kati ate ono yali azzeeko yali tamanyi Piraato ate teyagala na kumumanya. Era bw'atuukayo omulimu nga bagumuggyako enewe gwe yali ayagala okusigaza nagwo bagumuggyeko yatandika kulomba ku street. Gye biggweera Piraato byafaayo biraga nti yeetemula, yetta, he committed suicide, obulamu bwe ne bukomaawo. Toyinza kusinkana Kristo n'otasigalako musango ng'omugaanye. Bw'omukkiriza omusango ng'oguggyibwako, bw'omugaana ng'osigaza omusango. Yesu yagamba, ye kennyini Yesu yagamba nti omwana bw'ali bafuula ab'eddembe muli babaddembe ddala. Naye bwe munaamugaana temugenda kuba na ddembe. Mukwano gwange atulaba, nkutegeeze kino, okuggyako nga Kristo mukkiriza tosobola kuba na ddembe. Era ekibuuzo kyange kyembuuza kye kino. Ebibulaniya 6 olw'omukaaga lwongera okutunyweza bwenono nga lulaga ki nti abantu bwe tugenda maaso n'okwona tubanga abakomera Yesu ku musaalaba nate. Abayimbi baagenda ne bagamba nti buli bw'oyonoona n'okola ekibi ozza Yesu kabaka ku muti. Naye nze nange mbuuza ekibuuzo nga tuwunzika. Ekibuuzo ekyabuuza Piraato kye yabuuza abasajja bano Abayudaaya, kiki ky'onaakolera Yesu? What are you going to do for Jesus? Are you going to make a mistake as Piraato ze yakola? Ogenda kuziyiza okusalawo kw'omanyi nga Mukama akuyita okukola? Ogenda kusikatira okusalawo Mukama ku kintu kyakulaze nti olina okikola? Kiki ky'onaakolera Yesu? Ogenda kwekkiriranya? Is that the best you can do for Jesus who died for you? Onaalondawo omulimu gwo mu kifo kya Yesu Kristo. Is that the best you can do for Jesus mukwano? Eyawaayo obulamu bwe ku lulwo, eyafumitibwa ku lulwo, who died in your place? Kiki onaakolera Yesu? Onaalondawo mulimu gwo mu kifo kya Yesu? Onaayagala butaba ofuuke midyoka? Would you just want to be a mediocre ng'oli awo wakati tosalawo oli awo weefuula ali Newton nga n'obwa Newton obulabirira tebuliiyo? Oba olowooza bw'onaaleka Yesu ojja kusigala nga toliiko musango? Kibuuzo kyange kigamba, kiki ky'onaakolera Yesu? What are you going to do for Jesus? Bayimbi bayimba oluyimba, what are you doing for Jesus? As the days go by, ennaku nga ziyitawo, kiki? What are you doing for Jesus? Kiki ky'okola n'amazima Kristo g'akubikkulidde? What best would you do for Jesus? This time, stretch your mind from yourself. Ebirowoozo byeggyeko mukwano. Njagala otunuulire Yesu. Kiki ky'omukolera? Ku mazima gazze akubikkulira okuyita mu bunnabbi bw'essuubi ge tuzze nga tutunuulira. What are you doing for Jesus? Kiki ekyo ky'oyinza okuba ng'ogenda mu maaso n'okwekkiriranya naye nga naawe okimanyi kituufu? Oli mu kyamu ogenda mu maaso n'okola contrary to Jesus. What are you doing? Era nkubuuza kiki ogenda okukola kati? Kuba kale ky'obadde okola kati tusooke tukireke. Naye kati essaawa zino kati Piraato akubuuza, Yesu Kristo omulengedde wuuyo ali mu kulukusa omusaayi, ali ku musaalaba, naye nga bino byonna abiyiseemu ku lulwo, kiki ogenda okukola? Nsaba mukwano oleme kugaana Yesu. Nsaba mukwano osembeze Yesu, kubanga naye yeenyumiriza mu kulaba ng'atuula mu bulamu bwo abufuula obw'enjawulo. Okutuula okufa kwe yafa kuleme okuba okw'obwereere gy'oli, naye kubeere omukisa ogunaakutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Katuwombeke tusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza kubanga obubaka buno obutuwadde mu kiseera kino. Ngeri y'ab'emikwano abayaayaana okulaba nga bakwasa Kristo obulamu bwabwe, naye nga bali awo nabo beebuuza, what should I do? Mukama nsaba omwoyo wo abaluŋŋamye. Eri ab'emikwano Mukama essaawa zino nga bagenda maaso n'otambulira mu makubo agatali ga butuukirivu nga nabo bakimanyi nti ebibi bye bakola biri mu kuzza Yesu ku musaalaba.
abamu bayenzi, abalala babbi, abalala bali mu kunywa myenge, bali mu kunywa taaba. Abalala Mukama bamanyi ne Sabbiiti nti olunaku olw'omusanvu Saturday naye bakyalemedde ku Sunday, beebuuza what to do. Mukama nsaba omwoyo wabasobozese obutagaana Yesu n'amazima ga Yesu, naye basalewo okukola okusalawo okunaasiimibwa mu maaso go, nga ne Yesu bwe yalondawo okuyimirira ku lwabwe ku musaalaba nga ali bw'omu. Ne bwe kinaaba kitegeeza mukwano gwange ali mu kulaba essaawa zino okuyimirira obw'omu ku lw'amazima, muwa amaanyi ayimirire ku kituufu. Ssebo Kitange bwentyo bwe nsabye nga nkwesize mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Weebale nnyo mukwano, weebalye ddala kubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde. Tuwunzikidde wano nga tukujjukiza nti embalaasi za Sitaani enneekukumi kyekyokuyiga ekijja okuba nga kiddako. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Nsaba ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu Nsoobiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.